nze gwe ndi versatile okuba buli kimu nkyebaliza Allah alhamdulillah kyova nali nziruse music ne maana nga music naddamu nampita nenga why Mungu ye yantona nga ndi musiramu aina ntona ne talent alhamdulillah kale aje ti oba kugamba nti okutinga music kicho wali ogenda okuddamu ko nagenda yo nensoma ne nekalakasa enoddamu okusoma nekalakasa nensoma ne ntandika okukola nagenda olabanga gasome nga sibitegeera tebigatta nenga why wakati eri yangobayo nze neteekamu kati mama Kabina Catherine Kusasira Sophie Nantongo abona yabagambe yagala bakwata akakotawo basikizana golaba tuli mu size tuli mu gundize za kwata kakota mama Kabina dachida in fact I know kunetondera na yenga singo batadde babiri ne anti Sophie nayo no muziki ana yako ate akasuka nene gwe kusasira to mada akuba ne kusasira mada niko tusunulira hiti z'abayimbi abo atenga aina naye energy oyo kusasira oyo kacha wines kusasira gundi ani Nantongo wayinza omulemererero awo naye nga bonna bagamba kusinsimula muziki jukira nze bayimba sinayimba ebyaddala bayimba sinayimba era nsafunako na mukisa kukolako na Nantongo kwanza na mu replacing bani nze na mu replacing mu Eagles ate ba I Nantume oyo nali naye twife na mukibina nensafunako mukisa kola ne Sophie Nantongo kitegeza bo baliwo nga mutemu sami sachi ye yakola ki ye yandeeta nga kubeera yali akola ku Nantongo yali managing nga mkwera buli kimu kati Nantongo bwe yagenda n'aleetanze neera nani Maureen na musangayo mu kibiina abasangayo ne baba kugali jimo e bannaye mwine enkwata enyimba ze mwatukubira bannange emyaka eje je mabega gyonna ate katugenda baddamu kabisibisi kuba nabazemu olwemba lwa mukusoba tunaluwulira nze nina omukisa gungobera okuva obutonga ngulina ndowooza ngozi ya nnyabo tugenda baddamu kabisibisi twayingidde studio ajati band music ni bisebe abantu bagamba band music agwa band music mweroga okyoyinza kyogerako sibaga band music yekka buli wantu wabeera abantu abali na group abangi nga tete ba siba wambuli omuyava tebibulamu mubeeramu entalotalo mubeeramu ebyo gundi andoga mubeeramu ebyo endogo lisinga eyo band music nze salira bakoba byogera bogezi era wira n'abakadonka mu babeera nga bagamba ate lisinga mukadonka n'abaana babalyogerako so it's just a saying omuntu yotosobola gamba nti oli agirinako obukakafu okitegeera nze salira bayo wadde baali njogerako okitegeera nze I didn't see it because nze si performing a shiriki obulamu bwange ate sinza lumiriza muntu nti nalaba gundi ng'akola ki saabiraba wadde nga babyogera negolikiririza nze stasha astagfirullah sikkiririza mu ddogo era kyovolaga nze sikkiriza mu ate oba nali ewa enakasera kugambye buli muntu yaleeta amagezi aga buli kika ate oba newabayo neyanneerippako muze nagambye yanduga lilla netonja osiruwalira kwani ate bwaba ogondoga ate nkola kye nakasero oba okitegedde emuga tompalampirako kubanga wankola kwadde she was guilty of what she did I didn't reply to her kati ndowooza agenda okuya abantu bayogera gundi yamuli obubi n'abambeeranga ku lusegere I'm not that kind of person choba nabe nakasero paka ate muwalange yasoko beerayo ne boogera bingi ne baleeta bingi naye nze nanywerera nakasero era tolimpulira nti obulwadde bwannuma gundi ye yali anzita sikyogera nkate siri kyogera kubanga nze sikkiririza mu shiriki wadde nga ku ruhani ekimanyi egyogerako nti gyali but I don't believe it egyogerako era ng'ekulaga nti Allah yakkiriza singa omuntu aba akozeeko eddogo era Allah yalina okusalawo okwenkomeredde kati why would I believe in that ng'asobola okubelivinga mu Allah wange ate yalina amaanyi agakkiriza kiri okitegeera so I don't believe in shirk so kati byali akwogerako byonna ebiwa Nerega kebya ono yaje na nerega mu wano ngande nakasero sibu nafuna ne gatsa ne bankubira essimu ngamba ne bana abantu betuga sito netunga ko nawe uyino bukakafu nalo ngamba ali basiramu can you imagine ngamba go judging obusiramu wagambe oh, you have proof
kati mama nagamye kati kale bwe manze nagambe ve kati wacho ndekanira kati lindako nange ulira nti nange nagenze mu ddogo nange ulira ko omuntu nti agamba nti gundi ando kati ngali nakasero. Oh my god, abantu beerijja nnyo, abantu bawalampa nnyo. Tukyali ne Hajjati Stacey Mayanja nga bwe muwuli agamba alina ekivulu kye mu mukaaga nga 7 June kubawo nnyo bambi mujje mu muwagire. She has good music and she's a good performer. Era bwe kituuka mu kintu ky'oku entertaining abantu, actually y'omu ku bayimbi by the way abalina byonna when it comes to okuzimba kuzina nga mumanyi nti mtu wa vibe bina lili komeri bina lyoka kintu mwekiri muziki mweguli mbango balinyiddwa coaching ndi ku nange simanyi nange mbasetege muziki gundi musayi muziki gukuli musayi. Hajjati ensonga zino eza marriage ziri zitya obufumbo ndi bulungi sawa yonna mbakubako embaga omwami wange yaŋŋamba agenda kumpasa lilla totandika bigambo ebyo. Nze nkyali muwala mulungi omuto alina omukisa ogumugoberera. Mama nga alina okulya ku mbaga kubanga mama nge talyangu ku mbaga. Sekyewa yali ki? Sekyewa nedda bambi teyali mbaga. Sekyewa Charles he was my boyfriend way back twayukana mu 2005 just a boyfriend. Tomuyina mwana? Just mwali bya boyfriend. Just nayimba nnyo naye ku stage ndoza abantu balowooza nabeera nnyo naye. Nengi tuwaliwo relationship. Hajjati ebyaddala lwaki weegaana omusajja? Lwaki mba mwegaana? He was just my boyfriend. Ge mazima what you don't know. I am telling you. Okay. Kati mwe mwatulanga ku stage nga tuyimba ne mulowooza nga agamba ero lyagala daye wabbaawo oli wabbaawo bo ku level kwe bakirabira si bwe kyali. Naffe ntandika okikolamu ssente olokoso wa station egundi ko twamanya mmanyi mwe mwagala byonoonesi. Kati obufumbo oli mu bufumbo saazi oli mu obufumbo mba bankuba embaga like tebannankuba mbaga but I have someone. You have someone. I am contented. Yagambye agenda kunkuba embaga kuba sifuna nko ku mbaga. Hajjati naye wakagala abasajja nga bameka? Kati gwe wakagala abakazi bameka? Yes, mbuuza obuuza. Nange mbuuzizza. Nange mbuuzizza. Anti ze siri mu limelight. Kati nange ndi muntu nga ggwe. Kale why would you ask me such a question? Nga naawe gw'omanyi gy'oyise. Ebintu relationship oba oli mu limelight oba oli president oba oli ani bifaanagana. Ebizibu by'osanga nange byensanga. Challenges kwegamba byebimu kubanga nange nina omusaayi nga ggwe. I'm not different. Ate Allah buli kye yangerera kyempitamu. Siina kye bypassing because mpita mu lugero Allah lwe yawandiika nga tannaba kuntonda n'ama n'agamba genda oyite mu lugero lwo. So siina kintu kye nkola nti nze nkikola beyond nti oba nze nina kye neetegeera era bukimala yateeka n'agamba ogenda sisinkana ono osisinkana ono tewali oba kiwanika nti ogenda kufa n'omuntu. Era Kur'an ekiramika bulungi n'agamba nti bwe muba mulemaganye mwete mutalake okusinga lwe munette ne munetuusaako ebizibu. So I'm just living the life Allah gye yantondera. I am living the same life you are living. Omanyi nawe nali olina ka video ke wateekayo nangendako mu comment section nensomako comment gye nasomako oli n'agamba Hajjati Stacey Mayanja yakabeera mu relationships neka. Nengamba maybe wendiba ndi musajja bambalira nnyingi naye ye omuntu ze yakabeera muze era nange ze nakabeera kuba nange ndi muntu nga ye siri wanjawulo. Musajja we kaba kumenya nnyo omutima Hajjati. Anti nina nnyo akajanja tokokavaawa. Nina laavu nnyingi yentawaanya ate abantu tebaagala babatijira abantu tebaagala birungi. When you're so good nga you respect them ng'obaagala genuinely nga tobagattako ate bo batekinga for granted nga bw'okola ssente waka omuyambako ate ye alaba obanga gwe atategeera. Kati abaami baagala babavuma babaleekaanira ovawa mwe baagala bakyafu abo be basinga okubeera abafumbi. Naye omuntu omutereevu bw'ati mwe temubyagala munnange. Kati omusajja yagambye essaawa yonna kigoze essaawa yonna njagala kirabako bannange bwe kibeera omwami afukamira ŋŋambe wiriyu mugambe yayiwiiru nsambe gawuni eyaddala wama nga abeera mu bitu bye ebyaddala nga si biri ebyokulimba. I'm looking forward to that inshallah kubanga siri mukazi mubi
twachimberungi ng'osose kusirika oyagala kibuzaabuza mashallah ate nga nina eddiini abantu gye bali abagala abakyala abalina eddiini ate mmanyi omwami kyeki nze ebya serebu mbiteeka wali ebbali n'olabirira omwami mmanyi omusajja kyeki I know what it takes if I want to lose you I know what to if I want to keep you tosobola kumagamaga yadde okulaba omulala la kati bano abaali balowooza nti munego ne Ssekyewa waliwo ebiriwo biki byosobola okubanga obagamba no he was my boyfriend tekisobola kwegaana twalinako relationship akatokozi nze nali muto I was very young by then wayina emyaka emeka when nasinkana Charles I was 19 okay I was 19 years ne mwawukanamu sine twawukanamu I was 19 so it was just a simple relationship tekyali kintu kyamaanyi sisagala abantu bakitwale nti kyali kyamaanyi and he's my good friend nakati yes tulina we twali awo ku show ya mami kusasa ne mwetwala omuntu n'alowooza nti munnaye bwe mwesojja buno najjako stage ne muyimba oluyimba lwa mululu muyimba ate bisatu twali tukola show nga bagiyita wolokoso kyekiri kyegambye nti fe tutamanya nti mwagala nnyo ebyonoonese buli omu n'abanga asabula munne tubakolamu ssente fe tumanyi okukola ssente tuli ba muziki gwe kyoba omanya ate olinayo ku baana nina abaana ndi mukyala muzadde balinga bangi sibala baana saagala kunyiza bala nze gambe nakolako foundation kati nina abaana bangi bakula babala university nagenda e Bulaaya nina abaana ate oba nina nego ba propose nze mulanga omukulu nga gwe omuzaala mutumbu ezo nze ge nina abaana ndi mukyala muzadde sibabala just kati mbala nnyo kano ka last born naye nga ndi mukyala muzadde kyakutwalidde ebbanga kyotuuka okugamba nti kati munnaye omanyi omwami wange bw'aba waali awo kati kambeere kuoyo Ajati Sesha awanji tutunuulira music waffe industry yaffe nga bweyimiridde ezaawa zino kuba kati wetutunuulira emijiji emito egijja gina kye gibayigiddeko emijiji gino simanyi kachova twalese ku Serena balage tubayigirize performance ebeere etya enyimba ze tulina oyimba twambala tutya oba oli awo tubale tusuliddeyo gwa naggamba nga ffe tutadde industry yo going astray kati kwe kuvaayo kuno bye bino ebivulu by'owulira so katusaba abantu batuwagire ate n'abayimbi abo batuwagire nnyo babeeko kye bayiga mwina goyina abaana b'ogulumize bogamba nti omwana ono nkopyeko kino bamuyigiriza kino bwekitebweki nze njigiriza abayimbi bangi I'm not going to mention because sigana ku mentioning amanya gaba nego kyobomanya n'abantu akumanze omuntu bemalo yamba bebava ate ne banwagisa ne banwana that's why sigenda mentioninga nate ogunga ate guba mutima mubi ongama nti ajati wanyamba ate onyambye like my life is really successful ate never nenkulanje does it really make sense it doesn't nebe bantu ate shiri mu music industry chokka it is everywhere kati sigenda ba mentioning enze nyambye abantu bangi njigiriza nnyo abantu bangi kibayita performance njigiriza nnyo abantu bangi okubeera confident njigiriza abantu bangi okuyimba okukasuka amaloboozi okwasama kubanga nze nafunako kwogwo omukisa and I am talented njigiri sport nze nnyo gundi z'abantu n'omuntu n'obako wadde watu omukozi tomutaddeko kiri kinene kati nga simisa kye yakola but I've really done a lot nenzija mu acting nimbako benkwatako ng'oli yayita yali naamumanya ali eyo nga yabigezaagezako ne bigaana n'omukwatako n'olwana n'abaako kyatuukako n'amala n'akulwana naye nga takuwa nsonga lwaki naye abo be bantu n'akulwana ye nga laawa n'akola ekyajja yita wayitirewo ku so I don't mention people but I've done my part and I'm not tired yet because kiri mu nze munda oli mukyala olwana otya entalo zo gwe ng'omukyala musaala omusaala gwange ogwo ogulaba nze ndajjanira Allah era wonna esimbamu nkulinda ku mwenda ogw'ekiro nendajjaniramu sirina kyenwa n'abaana bange mbatuuza ne mbagamba baana bange muli baana bato mugenda kusanga challenges nyingi bagenda bagamba ebintu bingi naye mbalambira ekintu kimu nti Allah tebamugattako kintu bw'oba yagala emirembe ku duniya togatta ku Allah naye bagamba kye kintu Allah kyatasonyiwa amazambi agasinga asobola okugasonyiwa riba
tagisonyiwa shiriki omushirikumu oba omaze okulaga nti oli mulabe wa Allah kati nze kyembeera nkutira n'abaana bange that's me siina lutalo lwe nali ngambye nti nondenganga bwenti nsobola okukaaba nenzira nateeka sitankutonnyeza ezziga muganda nkaaba mangu nkaaba mangu munnange nina obusungu obwo obwamangu nkaaba mangu nnyo nalinga nwananya ate sikiina kuba mamange yankuza soja wamagye nnyo naye simanyi ndi so emotional ndi very emotional nkaaba mangu kati bwe nandibadde nga sikaaba kati ate kyasuka kwa luna lwananga kati sikyalwana nkaaba ningenda ku musaala nendajanira Allah wange nemba mukwasa nemugamba ate nina n'ekira kye nafuna me I know that everything that happens to me it was written ate nti Allah yakimpandiikako ate era nkimanyi nti Allah amanyi bwengenda okivaamu kati nina obwo bugumiikiriza era mmanya nti Allah nno wanongezesezza naye nkulayirira nti ndi munywevu era nkimanyi nti ogenda kinzira I don't know how I don't know when but I know ate ogenda kinziramu in a very good way anyway ekyo kyogera oyinza actually oli mutuufu naye Katonda Allah yali akwaddeko ekigezeso n'olabira ddala akuwadde ekigezeso n'okkiriza nti kituufu ekigezeso kikkirize nze gwogamba nafiirwako obukadde n'obukadde bwa ssente nenfiirwa kampani namba ku ttaka nenfiirwa amayumba amamotoka amapoloti nenzira ku zero oyo ye Mungu nimuga ni why me nasooka ttaka yange for 3 years ate takyayagala kuntunulako ndikanve mu kuyimba so I've seen things naye buli wenkoma okuba naye okugezesebwa ate gye nkoma okuba omunywevu ajatende ngeno si nnyangu n'akamu abo tutunulira period gye mwayimbiramu eyo simanya ennyimba zammwe ezo nakati bwe muli essaawa zino okwekuuma kuno mukikoze mutya kuba bannange okwekuuma like okwekuuma okugamba okusigalawo nga kozi gye bali abayimbi nga batandika nnyo okuyimba naye nga essaawa zino tokyabawulira tebakyaliyo okwekumira mu industry yes okwekumira mu industry n'obulamu bwaffe being like okyali mulamu obuteega bakyotegeeza yes kiva mu nkula ya muntu ne gye yakulira kuba ajate mu ebiseera ebyo kati kirabika okuba tebibato tebina we bitali biri everywhere naye gwe kyoyagala ne kyoli and I'm telling you young artists ladies out there teba kulimba nti ekibatu kinayo kigenda okutuusa ati njagala mpiseewo muziki wange mbeeko kyenkuwa nange gwana gambye nti omwami wamala okukukebera n'amanya kyoli ayagala n'okuddamu okulaba kyoli like n'okwagala okuddamu okumanya kyoli ekibadde kimuyayanyisa okimumalidde tagenda kuddamu tasobola kati naawe mutambuze paka lwakowa naye ng'alina kyakkoledde ate ayinza obutakikola nga tonnakimuwa alekeyo anakikola ajja kujja tebalina yebakiwandiika nkwera kino nkolere kino omubiri gw'omwana omuwala teguyina level kwe gumutuusa gwoba olowooza gwenayo kutuusizza either ng'ojjayo bulwadde oba oli akweyambuluddemu gasiraani oba biki talent is the only way to go focus on your talent know what you want bajja kumala bakwagale bajja kumala bakkirize kati nze Samisa Kisemakula yabeerawo nantekamu ssente zonna nampromoting and everything teyateekawo ku kibatu naye nga before mwami oyo kunfuna era waliwo abaali batega aya nayo yali era nfunye era waliwo abaatega naye nagamba manyi kyenjagala n'ogamba seri kombya teri apana kombi nakati tukolagana ate omuntu wamala okukozesa bala kyakola bamuvali n'agenda ng'akunyumyako wano nawali so it's not good si kirungi n'akamu muziki talenti gwe nyweza talenti okwase wenyweze ne Katonda ajja kuyisaawo ajati mu nnyimba z'olina mu nnyimba zonna olina oluyimba lw'ogamba nti luno mbutuufu n'oluyimba nsinga okwagala mu nnyimba zange wala akayimba bakayita sirindabire kagala oba omukwano guluma ate lwakigunyuma oba mukwano gusiiwusa
nze lwakigunyiriza songa yero ezo padedende nkagala mu nyimba zo nako bakaita sirinda bide kensinga era nawolabanga nkayimba I sing it with all my passion. Njagala kayimba ako netosala gwakawala zagala nnyo nyimba zo zonna ezisinga za mukwano bannaye ati ndi muzibu nnyo mukwano ndi WhatsApp nnyo era omusajja yenna ero waba kituufu nga gyali kituufu nga gyali ntwalanga golds abalala banzanyisa ka mu kiwulire kale mission eri June 7th ku Serena Hotel mujje muwagire Hajjati Station Mayanja. Yes. Mbebaza okutwekuumira mbasaba okwongera okufollowinga subscribe share comments nkusaba okumpagira ngenda kuzo mwezi musanvu June ku Serena Hotel. Million 3 table erika abantu 8 ordinary mtalo 15 0753 atano mu mukaaga 7 3 book your ticket ojenga bukyali njala tukole record nze ne manager yange fetu etegese njala tukole record ticket zigonga bukyali ngebole naku ngazi mutufu Serena yo egenda saba amazi inshallah saba lakirize Serena egenda saba amazi wotuka buli muntu kyagamba naye nsaba muleme kunswaza ebyaddala sibyakoga mantu kujubisa wallahi endongo ogirina salo kitibwa kirize endongo ogirina ate mu bayimbi gwe muyimbi omukyala omusiraamu I respected mu industry muno bwe bino bibeerawo bino biki eyo background ki ate bya nabe bayitamu bantu so kati era omuntu yenna era bibeeramu nga munana Maria Flo Masaka nga 14 Bredo Hotel nsaba buwagizi bwamu ne banaye extras zino omuntu akuba ku Serena otapasira saba extras lwaki extras anti nzaba buwagizi mbayina nkyewulira tebade na extras kyasinzidde ku mutegesi we neze engeri gye neetegesa ate nga nkyatambula n'ewalala buwagizi bange babadde bameesinga banga ddene kati no balaga nti yenzo wammwe wendi mama muziki ku nyimba zogendo yimba Lwiro wayimba ne Sechewa era ajja kujja abakulu Allah taka tuyagala njogere ebyama byagundi naawe njagala bajje balimba kubezi surprise nesi jja kulimba omusajja wa mukyawo oyo nakogamu bambi bakiki space bazamu twayukana biri ejo 2005 space zimusamu sukkako ajja kuba bulungi omulabi waffe owa Tawfik Media yuji ogamba otali najjo sinziro kubanga otulaba kansubira oli bulungi kasoke mbalamuseeko n'ekiramuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right about now nkwataganyeeko ne Hajjati Station Mayanja. Hajjati, before we proceed soko obuze kuba kulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire nti ndo muli bulungi mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwebale kuwagira Ibra mwebale kubeerako mu sharing mu commenting ekintu mukyongere mu kijanja wasi exactly inshallah banne nsanyusa okulaba Hajjati nange nakulaba ensanyuka manyi musanyuka nnyo naye ne muvaawo ate nga temulina kye mutwa ononda bensanyuka eyinza okuba nsanyuka nga bano bamukono gamba nga tugendera awo nze okumanya nsanyuse ensonga lwaki nkukyazizzako kono ku channel yange mashallah obulamu bugamba butya Hajjati tugezaako we are pushing tukaluba naffe ne tukaluba obulamu si bwangu ne twebaza Allah nti ate atuwadde obulamu kituufu ate n'atulwanira entalo kubanga n'abatulwanyisa tebatudde naye alhamdulillah buli lwakulwanyisa n'owanika emikono oti n'omulope wa Mungu wo oyo yekka yalina engeri gy'amukwasaganyamu exactly bambi webale kwagala nnyo Katonda mwagala kubanga nze mpise mu bingi ye mulwanyi yampisa ebyo byonna byowulira bampita kubanga sisoboka tosoboka nze ndi wa swala 5 ne tahajjudi ne sunna 10 olunaku ati mukwana onneekoonako ng'omanyi ky'olumba nze sikaayana n'abantu kuba kati nze kyemmanyi nti oli Allah baba yatutonda ye nannyini buyinza yayina ensonga lwaki tussa lwaki weetuli kati nze mmanyi ekamala byonna kati nze sikoowa naawe bwe genda oleekaane nze omusaala gwange gubimala oli mukazi mutuufu nnyo era nange awo ale nga ne Kuruhani ngisoma I make sure nti omwaka teguggwako nga sigimazeeko emirundi at least 2 ekitone nnyo
ogimalako n'ogiddamu wangi nyo alhamdulillah nina nniya mu kiseera Allah ayongera gisembeza saba Allah akunywereza wera akutwalira Allahumma amina ya akunywerezaawo akukuumira amina waleme kubaawo kikutataganya anzitiraawo tekiriwo kubanga nze mpise mu mbeera ekyasinza okusembayo omuntu omunyigiriza because abantu bayitamu obuntu butini nnyo ne batendewalira kituufu naye nze mpise mu mbeera ezizitowa naye wallahi nensigala nga nywedde alhamdulillah tekiriyo nina endagaano ne Allah and I am so proud. Sabe Allah asobole okubanga atumalira mu buli kimu. Amina ya Rabbi. Atunywereze ku kigambo kye. Amina. Ajati. Wanje. Omanyi munnange ennaku zino abayimbi baffe b'ennaku zino mwegumbulidde nnyo ensonga y'okubeera nti concert zifuuse concert. Si kwegumbulira. Abawagizi baffe baali batwerabira. Ensonga lwaki mufunvubadde ennaku zino? Tufunvubidde tubalage nti bannange be baffe. Beba mmwe abaawo kadda bali bakabejja olwokubanga muli baawo kadda naye nga muli bakabejja ekintu nga mukimanyi nga tulaba abantu baffe bawaba netugamba bannange nedda ssebo ate nabo ne batugamba ne batuyamba ne bagamba beebano essebo kuba munna ebbanga lyonna tubadde tulaba muzze muwanika abayimbi ab'enjawulo bazze bawanika twabadde tuli awo naawe n'ogamba yenzuuyo okitegedde ekintu ekyo nga ndaba abawagizi bange bamisinga bayithawo okuva lwe nali natambulamu omuziki gwali gwafa n'okufa kweganze industry yonna oba ogugwo omuziki nze ngambye muziki kati gwe buli womanyi ekigambo muziki kyali kibulamu nga tikirina vibe nga vibe ebulamu nga industry eringa etaliimu muziki okitegeera ekintu ekyo naye nga niba nenkoze nti sibanga ekintu nakisula maama olwawanika bwe nti nagenda abantu nga bazuukuse abantu kati balina mu studio layira amazima alhamdulillah waliwo omuntu ng'ekintu bwakipikamu kitambulira okwo mungu nga watu bwe yakikola naye alhamdulillah abantu bazuukuse ne bwe tutunuulira nti newe wabeerere Canada abantu badde bajja bawanika baku bali bakabejja bapapa kati gwe bwogamba tubale bana abali mu regimu eno noonyo omuziki gwe bayita bali bapapa baleke bali mu regimu yaabwe era samisa tumwebaza nnyo kubanga yalinga nga yazuukusa omuziki gwaffe n'agamba ne tusobola n'agenda ku Serena Hotel maama nnyabo neŋŋamba wa yoyo papa wange mbandi awo nga ne haji wange neŋŋamba what kati ate kyali kintiisizza ye mwami Ronald Mayinja neŋŋamba jjukira abantu baffe balimu kino kiri politics batage ya Allah nawanika emikono neŋŋamba zaasira mwannyinaze mukwano yagikuba yagifukamiza nenga akatawo we tuli mandi awo nga ne honorable Geoffrey Rutaya maama kabina mujja kukkiriza full house zonna batulira mbadde mututulaze setwagwa simanyi tuli bakadongo kamu kati kadongo kamu mugenda muwulira tulaba musituse nnyo omulundi tulaba nti buli muyimbi eyali abaddeko ku side eyo y'okubeera nti ayimba ennyimba ez'amakulu ezireetera nti munnaye music ono wedde ono alina value gy'agatta ku bantu okitegedde mutandise okukisimugulayo wansi mukigamba nti ffe bakabejja twabalinda mwegwa katulemu batuyiteko akapaalo waliwo omuyimbi omwe yakiyimba nti tubalengera ne bajja ne batuyitawo kapaalo netumala ne tukola ki naye kati abantu by the music industry badde goyinze wild bannange nze ntya n'okutuula ku TV n'abaana bange bakuba ennyimba inna lillahi anti nze waliwo omutabani wange lwayimba olimba ne mugamba naye ng'okole ki zeziriko zeziriwo ogenda okulaba ne ku masomero abaana ze bayimba ne tugamba bannange ate kubanga ffe twakulanga ng'owulira oluyimba n'owulira nga lulina story n'olufunamu ekintu nga lukuyigiriza okitegeera naye bannange ezo ennaku zino ennyambala y'ennaku zino olemwa nedda ffe twayamalanga n'oyambala akapale ng'oyambadde buutu ekomaano otaddemu kanneeti okitegedde just oyagala obeerenga naye ng'era otyamu olwajja ne tugamba naye bannange naye ab'ennaku zino
katundu katono nnyo kati kotolabanga naga kanomba yambi kamba inalila naye tugamba katubazzeeyo abantu badde kati omuntu atuula mu Serena. Is it the reason as to why musazeewo kubanga mukomawo okupikinga up lwansonga nti music industry nga bweri ebadde evudde ku mulamwa generation ebadde egenze bambi abaana baffe bali mu kwonooneka abaana b'abakwano baffe abaana b'abawagizi baffe gamba nga kisusse like seriously nga kisusse abantu nga bakyawa music bannazaala tebayagala kugira kubanga abaana bano omuziki gujja ne guyitawo ne gutwala abaana tekati jukire sawa zino be bangi everywhere nogamba bannange ne kati sawa zino ate kati munnange ne kuba kati nzala emikolo gye nnyimba kizibu nnyo funa omuntu nga ne nnyimbira omugole nga ali 35 oba 40 bwana 22 25 okitegeera kati abaana balina engeri gye bakomyewo baagala ezo ennyimba kuba kati kankubuulireko kakati ennyimba ezo omwana afumbirwa tata wali mama senga ng'okuba oleba nti okitegedde kubanga abantu balina ofumbirwa ajati oza kiva ku ky'abantu bano oba abayimbi generation yaffe neeriko okuba ennyimba bwe zityo tugambe it's a trend bye bayimba tebiriiwo mwenga mwabifunanga ne muyimba ebintu by'amakulu baagala nnyo ekyamangu batunulira nnyo ekyaddakiika eno like sezo gundi okimanyi nti kati nezo following bazigula nkimanyi okitegeera kati batunulidde nnyo ebeddakiika eno tebatunulira kyamaaso ate beerabira nti bagenda kukula bazaale omwana nti akutuuza n'akubuuza ekibuuzo mukwano bagenda kukula bazaale byonna tebannabiraba batunulidde kyeddakiika eno beerabira ntikiggwawo mukyabatwaliranga bbanga kyokufumba ekintu annexent okutuuka ogamba nti why this is my right time okuba nti munnaaye kino kiyidde kankiteere bafaanyi bange nze sijja kwerabira mwatandikanga okukola oluyimba ne mugenze kukola luyimba ne bawandikako layini 2 ez'oluyimba si verse layini 2 naga obwongo bwesibye noddayo nodda nemmalirizaako naga kakatero nafunye chorus eri party mwagire sawa itenaggwa nodda nemulukola nemukola verse or chorus naga hate chorus ekikubye nnyo ate eri zira aina aziwa okitegeera naddamu ng'abeerawo n'aluwandika n'awaddikayo kagundi ekiro muba muli awo naga sooko jje jangu kati nze nakolera papa yasinga nkompadikira ennyimba nga nkolera wakaawe mukyala we naye ng'essaawa oba 12 za kumakya wakifunidde nemugala ne mukikola twashuutinganga vidiyo ennaku 4 ennaku 5 ono kiba kya lunaku lumu oba ote kyali vidiyo ya nnaku 2 naawe luba lunaku lumu naye nga bawandika oluyimba ne bateeka oluyimba ku rediyo ne luvuga okumala emyezi nga 4 5 nga tewali vidiyo nga message eri mu kuyingira bantu ne vidiyo ng'olwo bali mu girowoozaako ne batula obufufu ne bakola engero ne bagendako ewabawandisi b'emizannyo vidiyo esobole okunyumira abantu ng'enyumi oluyimba kye lukola ki ne studio wennyini nga muyinza obeera mu studio ng'omukola sessions oba mmeka baproducer ono najja nodduuli oluyimba odduta baluwuliza abantu nga 10 aba professional mu music nti kati lutuuse tulute ne baluwuliza ne baga nti balutadde wallahi ne baluta olwo ne baga nti kati lugende ku radio ng'abantu balinga 10 baproducer ono nassaamu kino oli nassaamu kino onabonaga ate wano wakubyemu lwaki kati wano yongeramu kino babuuza abayimbi baproducer be mwakozesanga by then bakyaliwo webali ngaani nani Dr. T wali yes Dr. T Tony House wali waliwo n'omwana ono yakubye oluyimba lwa principal ne bagundi mwerabidde producer Pademan wali zena Linux yankolerako simanyi oba akyali Linux ebwali ani omulala baproducer weebali lwakuba essaawa zino oba tobalina mu bwongo naye munnange weebali ate n'ennyimba bakyazikola kati ekiganye generation yaffe eno okukola music gwe mwakolanga anti kisimanyi bapapa nze nawulirako omuyimbi eyagamba yali ali awo ne banyumya ki ne banyumya ekiboozi awo n'afuddamu oluyimba n'agendera mu studio n'agenda lufuluma
yayigira studio sawa 2 kusatunga luwedde ate nno ne luba hit ne lutambuza abantu wano paku oyo naye nga yo byaddakiika era kyovola biggwako mangu anti kati ffe twakubanga album netambuza omwaka netuva ku album okumanya kintu kyali kikutte ng'okuba oluyimba olwo oyeya n'obeera ku olwo oluyimba olwo naye kati omuyimbi bamuyita ne ku show nalemwa n'okumala ennyimba ze nga yinayimbako bitundutundu kubanga omwaka gugenda okuggwako ng'ali mu nnyimba nga 25 oba 15 simanyi naye bakikola naye nga si kirungi Ajati ekintu kino ekyokubeera nti kati munnaye Serena ebafuukidde Serena mwagala kuzukusa music wammwe ono kulaga nti kati munnaye ffe tuliko batwaliwo si twaliwo tetuvangawo yensonga lwaki tugijjuza it's a corporate show by the way yes omuntu nakwata emitwalo 10 n'egyo oli n'agula emmeeza natakoma okwo bwetulaba abantu ngeri gye bakwatamu nakwata akakadde naye nga yize n'akakola nga tatidde nazikola bati gwe tomanyi so abantu ate lwaki tugenda ku Serena ye kilasi yaffe abawagizi baffe awo we bali bakilasi eyo kuba kati ogenda ng'olaga nze nanyumirwanga music ngenda kugula emmeeza 4 naye nga tasobola kgenda mu kifo kiri open kubanga mbe wali abayeba waliyo ki naawe olaba Serena bwe very corporate tebeeramu nnyo bantu abo bagira ate nagenzo ne basikako essimu ate bangezo the security is good kati abawagizi baffe nabo nyini batuchallenginga tolina wala ogenda mutwala if not Serena ng'ojja genda ku Sheraton era olaba class ezo kati gwe byaletera ngwaberere Canada ID ogifunira oli eyo bamala komawa let me organize a concert nagifuna ndi eri nga maze okola ebiviro ebyenkumenyedde ng'ate maze okukkiriza nti I belong to music bana linkwitinze I'd quit nga nkoye ni wavayo nolangirira official no nagamba anti zimala kuyita mu kintu mala kiraba nenga kati we nandirangide naye nga nalipulira njagala kulangirira nenga nerinda ninga njagala kati n'abantu abamu abankubirange Canada ba promoters kubanga nali Canada eyo olina kubira njagala je Toronto njagala tugende all states ezimonzera naye nga mbagamba abanange sikyayimba wallahi ngakiki waliwo Eddie yaliyo mu kivulu omwami nga yanindidde ku mulyango era nentuka nengamba gwondese wano njagala njogere naawe yali antwala Vancouver ne mugamba mukwano si kyali muyimbi nakowa music naye nakifunira eyo nadda ku TikTok awo nembeera nga nyumya n'abawagizi bange nkolayo clips ne bateekalayo ku Facebook nga bagamba komawo ojjangu tukuba ekivulu ojjangu ku Serena nenga naye Serena yo ngisobola ng'ogizalawo nenga ngisobola nenga ngisobola kati idea y'okugamba nti kanzire Uganda ntegeke concert ogifunira eri nagifunira eri ng'olwedde ng'olina idea mu mutwe gamba I feel like nandi quitting music ono nali just no nagenda ogenda nga I'd quit already chichi mu mutima chichi nga nakwitinga kubanga nakwitinga mpola nentandika nenzija mu session house girl nayo nalabirayo ninga naye kirabika art ono yambonyabonya because I've tried to be so good, I've tried to do what it takes to be a good person, but people tend to see everything in a different way. So, and there is no way I can convince them. So when I went there, but I decided to change everything. That's why when I took kumpapula. Kumpapula. Nengenda tobereyo ngata. Obedde Canada. Kyali kisinga okuba basically kyakujja wano obulwadde kyali kikuluma pressure bonto bali malwali nali nakasera emyezi 2 ya kituufe ojjukidde nga banzizayo back and forth ne bibalemerera omutwe agenda kunzitanga bankebedde buli kimu ate natukaneko extent nga tandise olaba abantu nga nnyumya n'abantu wallahi azinawo nga mbeerawo nga neebase bwenti n'obalaba nennyumiza ddala nga manager akwata video ngoyogera kati nali simanyi nakumanya nti nina n'abaana nga simanyi nakumanya nti nina ne maama wange kuma bulwadde bwannuma wallahi okufa nga ndi mu kafiiri anti nze nayanirizaako omuntu kati nga waliwo omuwala bamuyita Ndibassa yanzenya bannyo omwana wa ttiimu Ndibassa ne Rashida ne Jane kati bali batudde wali
kati manager Eva atulanga nnyo wane wali omutwe lwaki bwe gwannumanga nagubanga bwenti ku kitanda kati yabeeranga atuula awo nga bwentandika taka bwentandika agukwata akati yali ali awo nze nga neebase kubanga nabeerangawo mu ddwaliro nga ndiwo ku mpiso yeebasa nampeke naye nga wema ntunula bwenti biba birala wallahi obulwadde bwannuma nnyo natukana kubeera nga bagaanayo abantu kati nze nali neebase nindaba omuntu eyajja mu ngoye za white okuva ku mutwe ne musanyukira bannange tusanyusa nga batuludde nga nsanyusa okulaba jangu n'atuula etuula wano nesembe nensembera nawe nemugatuula nti kakati obinyumya ye nti obadde nnonye bali ne bajjayo essimu basobiraga dokita omwe nadduka ayita dokita omwana naaga akamba recording nemuga nti obadde ozze nti tusanyusa okulaba kakati ontwala ssaawa tugenda ssaawa mmeka nti oba oyagala nkutwala nti tugende nenyimuka bankwata ennyimu wallahi bankwata nnyimuka nga ndaba abantu nga njogera ebitakwatagana ate obanze bantwalako ne banzija muwadi gye nalimu eyabe muchokozi nali mu VVIP ne bantuuka mu zaabalalu wansi abali mentally disturbed nga bibasobedde pressure yakutuusa ku ekyo bannange nga nno misuwa akasuwa kaali katono gwe kali muganda wange ate nga wana ebyuma tekabiraba Canada omalayo bbanga ki namalayo emyaka 2 n'ekitundu namalayo emyaka 2 n'ekitundu manager oyogere ku wayimbira pozinga kyasiwala okagundi akapozinga onolwala nti kabala kati munnange obulwadde bwannumira ddala era namaya ddala nakasera ebbanga ne banteekako mbalalu we banziza kati nabeerawo nga mbeerawo ku mpiso nampeke zeebasa nga banekera mu gaapu kuzuukuka kulya anti nze nabeera mu intensive care almost week naye nga simanyi nti nina abaana nga simanyi nti nina maama naye abasawo ne bagamba muletere ku muntu amuli close mulete abantu 3 baatera okulaba manager kiganda mukwate mugireyo abantu 3 abamuli nnyo close baba naabeera naye ne boogera ebintu bajja kuzza memory ye nga I lost the memory so ne basooka baleeta mukyala bamuyita Janaati yayogera ebigambo ebyo ng'agamba oyagala nnyo Allah babennyumiza n'oluvannyuma naye bye nategeerako byali bya maama nge memory ng'etandise okudda n'agamba yagala nnyo Allah wabeeranga osoma hasbi Allah wa ni'mal wakil subhanallah alhamdulillah kati nze obulamu bwange ne bwe mba neebase mba ngenda okabaka neebakira kwa dhikari bwe mba ntambula banga nvuga emotoka mbeera kwa dhikari niye bwe ndwala olulimi telusituka bwe nalwo olulimi nga telusituka kwogera kigambo ekyo kati Janaati n'angamba yalaba nnwana ninga I couldn't kati ne baleeta manager n'ayingira n'ayogerawo ku bindooza nga nzijukiza memories eza shows biki betuze tuyitamu biki nga sobola kati maama ye yasembayo maamawo kaakati nazuukuka maama agamba okuba nga ddengulu nga asaba Mukama Katonda nnyamba ye mwana yekka gwe manyi maama wange yatuzaala abaana 2 naye omunaafu kati babiri mu family maama wange yatuzaala abaana 2 boy and girl omulenzi ye yafa naafa kati nasigala omu kati nagamba nina kati ka kibiriiti nawulira kyekigambo nina kati ka kibiriiti omukazi ono akuzizza abaana bangi naye nze nalina family ennene nalinako foundation y'abaana naye ate atuuse okukuza ababi kuba balinga bakoze olwo ate ababa atuuse obakuza tewali agenda kukuza abaana ba mukazi olwo Mukama muweeyo omukisa omulala omukazi ono akuza abaana ebyo bye bigambo bye nnawulira era neneenyeenya neneenyeenya ate ne bangamba ate awo ataaka neddamu nenwana ne baddamu ne banneebasa n'agenda naye okwe kubanga azza memory kati era nabeerayo olunaku olu nenzira engulu ne banfulumya mu ICU bulwadde bwannuma nnyo bulwadde bwannuma nti bwali tebunannuma nga tulina show gye twali tuyina wali n'emikolo olwedde ekitegeeza mwali mwakwata dde emikolo abawagizi bange mune bambuukinga mangu
kubanga manyi ndi hot cake nzigwawo mangu kati bambukinga on time kati nalina show nalina n'emikolo naye manager abagole bambi bali very understanding yabayitanga ne bajja mu ddwaliro ne balaba embeera gye wali okwatidde abaali bakubukinze ye abamu ne batulekera ne ssente ne bageza omuzireke ne batuwa nayo nga balaba embeera mwene kati nono omwami wa show bambi yali akya understanding nze show yali nakifuma najjanga kati nabeeranga ntereeramu ne bansiibula ne ntabuka ne banziza ne mbanga atereramu ne bansiibula kati omwami yaleteko ne ku ssente mu ddwaliro lwe baali bagenda okunsiibula ate ne ntabuka bambi najja n'abeera n'asibako n'olunaku lulamba awo nakkiriza nti omukazi asobola kuyimba kyokka ate abawagizi enjagala gye baali banneetaaga ate nno ekivulu kyali kinene kyaliko abayimbi bangi n'abawagizi ne batabuka ne basaba station ne bagamba bwe mutatuwa station mu buli yesasulanga ng'agamba station bw'atayimba mugenda kututegeera omusajja n'agamba munyambe oba mwetaaga ambulance ngenda gisasula oba mwetaaga nti omukazi tasobola kuyimirira nti sifudde oba mumuteeka mu kagaali mumuleete ebyuma by'abandi bagenda bikuba ne basaba dokita wange nankuba empiso tebatera gikuba nankuba empiso eruzinga pain omuntu n'obeerawo for a moment n'obeerawo for a moment asimanyi na bwe bakikola naye nze neeraba ku sho tukulaba nga ojjidde mu kagaali oli mu kuyimba nga ndiwe nti naye nga okitegeera ate era nga omusajja empiso yali ya 1.5 hours kyokka tugenda nakifuma tulina okudda era nze nakoma ku madaala nga banzijayo bati ku madaala saddamu kumanya ndozanga eweddeko nozikira naye abantu okundabako bulabi bati kyabamala sina nyimba ze nayimba ziri awo naye kyabamala ne bakkakkana baga kale katukusabire naye nga tukulabyeko naye nga show gimaze ogikola naye olw'okubeera nti muno olw'embeera gye walimu kano naakusoboza n'oyimba naye ng'oyimbidde ku ddagala olimbidde ku drip simanyi kyendikolera manager nze bannange njagala nnyo Lawrence nnyo kubanga I have been there for people I have done a lot naye nze sifunyeko muntu yali ansasudde nga musajja oyo nyinza oba nakikola mu bukyamu sinyinza okuba nikikola mu kyamu kozi nagenda osoma Qur'ani ng'etunyonnyola ng'eraga nti bw'oba oyamba omuntu olina musuubiramu kintu kikola ku lwalirwa tosuubira return naye kati yagadde nnyo omujjukira ate nze buli gwenjagadde musembeza paka waka naye nze manager namukoleraho akantu kamwe dda mu 2014 nga nokkajjukira si kyakajjukira naye omusajja akumidde ekintu ye memory gy'ayina bye birungi byankoledde nti alwana paka ku mujaasi asembayo kunze okutaasa erinnya okulaba nga because amanyi my worth amanyi how good I am he has been omusajja yalekawo famire ye n'atuula Nakasero for 2 months nakafaananyi ke nnina bwe nali mu ICU tebakkirizayo bantu ng'asuula ku mulengo gwa ICU wansi mu jaketi ku ttalazo anti sikirabangako anti nalina abafamire member bayitirivu no one did that no one kuba family members bo njagala nnyo omusajja nsaalamu mpere bwe kyasinga okwagala buli kyayayaanira ate atuwangaze nga tulabire kubanga simanyi omuntu alina passion eyo newe mulaba ku kintu kyange kati naye mabegedda nga tukyali mu Golden Band batuwadde bushozi n'ogimwa nti nze nze ntegeka nnyo neetegekera ebintu byange n'omuwanga ategeka nagenda gwawuli naako olaba nga akozesa passion ne baba bawa ssente aziteekaawo talinamu kubba mwerufu kyova olaba bwe yajja yasooka n'abeera mukwano gwange bwe yajja n'asaba okubeera manager wange I didn't hesitate kuba nali manyi kyali netuwandika tulwa mukwano naye tukolera agreement baba na agreement tugirenewinga tubisobola nga tuli professional wadde nga we are friends so he's that good person era omuntu yena oba oyinayo omuntu bw'ati bambi tomusasulanga bubi mutwale he has been there and for years ne musaga ziri zonna waliwo saga ezaaliwo ababegaawo nga omanyi nga ye mulwanyi goga nti yo kyokka kasajja katono bwe kati naye alina engeri gy'alaga ki so Ibra bambi mubeere bwe muti eri abantu ekyo kintu kirungi ovudde Nakasero nyenze olaba kiyitiridde okubeera nga munnaye tewali kikyukako bakujjanjabidde ebbanga olaba tewali kikyukako ogirunye paka Canada dokita ayita family yange negigamba tulemereddwa
we cannot support a country nti mugende naye singa mulina ensi gyasobola ogenda ye Bulaaya nafuna further treatment that we have failed. So by then nalina visa ye Canada ya myaka 10 nga nakatambuzaako ebiri nali ngenda Canada omulundi gumu nenzira nagendayo ebiri naye nagendayo emirundi ebiri nagenda Toronto n'Imani ngenda Edmonton kati nge visa yange yali amyaka 10 naye nga ngitambuzaako emyaka ebiri so ne tubagamba nina visa ye Canada so ne bawandiika nga bawandiika e Canada nitubuza eddwaliro ne bawandiika ebbaluwa so nengenda okunzijanjaba. Okay. So bangali wa mali ngendera ku ddagala ani n'empiso so era wagenda nagenda n'omusawo manager asigala wa asigala akwasaganye emirimu gya wano because we didn't know how long nekatenze nagenda ogenda ate nga n'ekyayi katani yali akulabirira so when natuuka ine mugamba esidda Uganda yantama w'ekyayi n'abantu baayo Hajjati Mariam natukira omukyala amuyita Hajjati Mariam she is a very good person nansuza okumala 8 months nandabirira nankolera ku by'okukola biki Haji Kasimu nankolera ku bya settlement bayiye kabaka mu ekyo nankolera ku bya settlement nenga jati yantwala mu ddwaliro yanoonyeza emirimu nga gwensobola n'okusula kulya kunywa everything so I was there obulamu bwatandikira nowona nowonera ddala nalwawo wona pressure tewona naye yastabilizinga bali bamanyi bagenda kunongosa omutwe naye nagenda mu byuma byonna ng'omutwe tegulina buzibu nga fine obusuba bwali bajja kati ne bampa eddagala erita eri bulongoosa all the stuff n'ekirala before I even went kuba nagenda omutwe gwabanga gunnuma ne ku nnyonyi siryerabira bwe nali nva Toronto paka Edmonton nze simayira bwe natuuka Edmonton ng'omutwe naye nabeeranga n'empeke zange empeke zo kati zo teziwunya bulumi naye nga zinneebasa naye obulwadde bwannuma kati nali nzeerabidde nga nazitadde mu keesi wansi omutwe gwannuma Ibula nze bannange nafaako ekitundu nga paati emu okuva wano bweti nga nfu ne baleeta Panado ne baleeta kikubanga nga ndi mufu ne banyambako ne bampisa waliko immigration natuuka ewali omukyala eyanno nagwa bugwi maze omulaga keesi abana mulaga na bii kati nona jana zagazi kebera nonye police station manja station bana ningenze ne keesi zonna nze nga mmaliridde naye ngwa bannange obulwadde bwannoma naye era kiri kyegaye nti ndi mukwano nnyo gwa Allah Ibra nze nasiiba emyezi 8 namala ewaji ati nagisiiba kyokka no hours zeri mpanvu olwa weather change ng'omala okulya ku ssaawa 8 ogw'ekiro paka 4 oba 5 ez'ekiro ninga nsiiba tahajjudi nga nsoma Qur'an nasoma Qur'an emyezi egyo 8 nenjimalako emirundi 2 nogimalako ngenjimalako nenjidda mbuto omutwe ne guwona nga sinnafuna bujjanjabi buli awe kubanga nga ate tebalaga kuba bujjanjabi just bakuwayo Tylenol ne bakuwayo kati nga sinagenda mu byuma process mpanvu ate kati genda appointments ozifuna naye nga ndi kuswala kusiiba adhikari Qur'an omutwe ne guwona naye nga yo pressure bagipime bamubire naye obuno obulumi ne buwona bagamba ntandika okunkolako nga sikyalina bakipime nenga kulikirayo ddala ngala tumanye ekivulu ekyo kiriyo ddi lwaki gwe weetegese yes eyani ntegese ekivulu kyange kiriyo nga 7 June omwezi ogw'omukaaga nga 7 ndi ku Serena Hotel okuyingira emitwalo 15 ne miliyoni 3 table eriko abantu 8 okubukinga amangu ticket okuba ku 0753 5 7 lwaki weetegesaje bwe nva ku Serena ngenda Masaka ena kusoma mwezi 8 ziri 3 Masaka Maria Furo kusoma mwezi 8 then 14th kubanga show yange ya Saturday ya Serena si ya Friday banage
ate gwe ate kichonga kigenda kukyukamu kwegamba bagenda okubeera mu weekend ya Saturday banyumire bulungi twagala kwekasa ate ndudde ku mulimu ate nvudde ku mulimu jukira Friday bane jam kubanga njagala nkole record ntandike show misana mangu ddala insha Allah sallah kize njagala abantu mulage nti omukyala asobola okwetegeka nayimizaawo ekintu nekiyimirirawo nabbi nze ayeetegese nze ne manager wange lwaki bapromota mubakoye situbakoye nenze ng'omuntu banalyawa nedda tetebalya ku bivulu byo kaba tubagagganya abo naye kataate jukira linkolagana nyonze ne Haji Keti kafuma nene nagenda otuuka ayina ekivulu kye yaŋŋamba kye yakoma takyateka bivulu yakita neera nga ndi naye like ngendayo nemubuuza nkoze ntya wano ne basponsor benne era yabampadde kati nze njikiza nnyo mu kwetegeka baleka abantegeka oyikolayiza yokka neneteeka alintwala nze neneteeka tosala gwakawala nze oyina ebivulu bimeka gyali biwakaiteke like bivulu byozotegekaawo si bibiri neteeka ebivulu bibiri ne shows eziri nnomo nti Easter nti biki nti shows zino tubale main concerts neteeka concerts ebiri ate zonna ne zibeera successful nga nzigalawo obligato ne Equatoria parking nakwerawo tosala gwakawala tosala gwakawala alintwala namukeera ku obligato nze nazeetegekera. So this time round jeno bajiita balya ayino Hajat Station mayanja live in concert live in concert mbasabula omuziki gwonna guli gwe mwali mwerabidde nyimba bwenzina nyimba bwenzanya bannange byonna kyo birina mukwate obudde mbalage kye bayita artist Hajat oyina hit songs meka bannange bannina meka tubulire pale oyina hit sizimanyi reason being like say I sibala reason being nze buli luyimba nze ngenda ku show manager ayina playlist ye asoka nakola playlist ya 20 songs naye buli luyimba lwe tugira abantu bagweri bakoba enduulu kati nandiko bagamba ezidako mu request because nze ngenda mu shows nsala mumanyi musabe nsela nyimba 25 it depends on the time 25 bwe kubanga obudde we buli kubanga asatu naye nga zonna hit wallahi ku mikolo abogezi bango babugobi kati omanyi twabaddekawo ku Serena kusaasira ne Sofina Ntongo buli omu yewerera munne bateefuuse bali mu lwalya gwani kwabo boyinza ogamba babona abali mu regimu yamani boyinza ogamba nti ono yinza fafaagana ajja nze sina ba mu regimu yange bokka Ibra nze ndi mubi nebaza Allah alhamdulillah kubanga nze nina ebintu bingi I am the true definition of MDD music dance and drama okitegedde kakati nze neteeke ku muntu omu ng'ayimba buyimbi obanga akola bwati obanga ayimira bimizi ku stage obanga ayimba mu nnyimba bbiri na sekikoowe nze nsabula ate nga bwenzina kati awulira nga nsobola ajje anti mugenda kuwuniikirira nga 7 June mweka mwanneerabira gwe buuza abangula ku mikolo anti batunwa ne bagasi tesha oli agula asasulwa n'omugamba nagamba nze nsasula kintu kimu sigula nyimba zo ngula vibe yo kati nze ndi wa vibe abana abala kye batalina simanyi nze njogera byange kati awulira nga nsobola sebo kusaasira nawulidde agamba nga nteeka mu kakota ajja kufiira bwereere igwe ayimba omuziki agulina performance ebulamu ayina naye mukwa evumbera performance yavumbera nja kwabya mama kabina afuke mama muserebende alange nagambe mama kabina kiki kyeweeretedde ki onsaba onteeka ne mu kakota ayagala kakota ba Spice Diana ojja fiira Winnie Nwaji mwena abatadde omwo